seriously. Even me, before they poured on me acid, nari sinaba kuchitakinga in nti abantu babayira acid. But once you get into it, that is when you know that it is there and it is a big problem in Uganda. Omuntu mugenda ne mufuna obutakanya nalowooza if I can't have you, no one will. Yes, think about it. Something that burns metal. Yes. Really, why put it on somebody's body? I always like referring it as hell. I don't know how hell looks like, but it was the hell. Experience. Naye nga bw'oba kuyira amazzi oyagala kuddukanga kilomita namba olyoka okomewo. Mu Uganda omuntu waaba ayiiriddwa acid, amateeka agaliwo bagitwala nga attempted murder. Do we need a strict or a teeka nga liri more strict nti era liri particular ti eno acid attack? Ku acid tutunulire accessibility, abantu bamugjawa, abamutunda beetaaga license okuba nga abatunda acid. Katugambe mu Uganda kizibu okeera ku makya n'ogamba njagala mundu. Anaagitunda simanyi maduuka gatunda mundu by the way mu Uganda. Naye n'anaagitunda I believe aba alina okuba ne license. Nga bw'olaba security companies, organizations mu Uganda aba ne license okuba nga alina weapons ezo oba katugambe nti emmundu ezo. Compensation. Welcome to the show. Susan Makula era nga ndi ne mukyala Mutesi ne mukyalina. Njagala tutunulire ensonga y'amateeka kubanga we mwogedde waliwo mwayogeredde ku nsonga eya omuntu amaze emyaka ali under treatment, ali mu ddwaliro. Compensation. Singa kale omuntu ono bamufuna eyamuyiridde acid. Omuntu ono mu mateeka acompensatingibwa. Ani amucompensating? If there is no law, first of all, ekugira abantu kubanga mu attempted murder temuli mu compensation. Temuli mu compensation. And another thing, jukira bana abantu baba baspendinze a lot. If there was compensation, oba at least ne babateerawo a home gye basobola okuba ne bababudabudabuda. Like abantu batera okulaba, Madam Makula, abantu batera okulaba zino scars zetuyina kungulu. But it's much more than this. The trauma, the torture. The day you wake up and see yourself in the mirror and you are no longer Rina, is the day that trauma starts. One time naso kulaba Lynette, yes, she's okay. Ningolaba yagala nnyo enviiri ezibika. I used to cover my face. Okutuba batayagala kukulaga. Alina kubikula nagamba manyi okutuba akwokya. But ayagala enviiri ezibika, the insecurities ezijjaawo. I used to cover my face nga nakava mu ddwaliro. Kati when I came from hospital nasoka nenegalira mu nju okumala like 3 months nga saagala kufuluma. Kati olunaku lwe nasalawo ne ngamba demi go nga si covering the face. Nali nakatuuka ku border stage eyewaffe gye nali nsula baali already baamanyi nga tebanaba nakunjira acid. Gayi nayita banne mujje mulabe. Oh my God. Mujje mulabe banange kisipaaluma. Oh Jesus. I immediately turned, like, first of all, I pretended like I had not turned. Kubanga if I really sank it in, I was even going to faint from there. Nentaninga, mujje mulabe banene bajja, mujje mulabe wabula kisipaaluma. Oni omukazi alabika yalwala siriimu bannaaye. I turned. I went back home. That trauma. Because togenda kwetimba kafaananyi ku face. Ntinze nali nfaanana bwenti. Tinze nali nfaanana bwenti. Ola nali ntambula mu town omanyi abaana ba boda basaaga nnyo. Oli nangamba, Madam, ani yakonoona passport? Oh. You cannot go explaining to people. Chava chibwechiti, I was looking like this. I was once looking like this. That trauma that you go through, you have to go through it alone. You have to heal alone. It's about you to heal oba okwetta. Tetulinaawo kifo ng'ogyeko of course ebya nga bw'onogamba oyamba abantu
nga kiri funded by the government nti basobola ogendayo ne bafuna counseling ne bayambibwa except these organizations The like NGOs. Hokram we tubayita ne tutuula ne tusaagasaagamu ne tukola mubazze ne baddayo ewaabwe, but there is no other. Ate nga tosobola kikola buli lunaku, buli muntu tosobola. Olaba abantu abali ekiruddu. One time we tried, because me and Lynette were somehow getting overworked. There are these acid survivors, they would come, babasuule mu ddwaliro, and they wouldn't have even someone to care for them. So we would take shifts in caring for them. But we were overworked and we were like, why don't we get some counselors, one of our professional counselors, so that they counsel, on some days they counsel these people. Acid survivor babagaana. Nga bababuuza gwe kyempitamu okimanyi? Kyali kikubaddeko? Omanyi obulumi bwenina? Like, they wouldn't be communicating. But when me, I would go and counsel them, they would, you know, they would even say, Rina, you sit, we talk. Osobola okitegeera. Omuntu ogamba nti I understand your pain. I know your pain. I know kubanga kiyiseemu. I know kubanga kiyiseemu. Because teri bulumi bwe nali nenkaniza. Teri bulumi bwe nsobola okugeraageranya n'obwa acid. Tebuliiyo. Ku bode y'omuntu. Tebuliiyo. Tolaba nti obuugi butwokya biki mu amazzi ne gakwokya. But acid is totally a different thing. Nagendako olunaku olumu ekiruddu. Nensanga omusawo nga kiruddu eyina kaŋŋambe Uganda eyina plastic surgeon omu owa Burns. Bwe kiri? It's true. Omukugu omu gwe tulina ekiruddu. It's true. Ku bantu abangi Burns, because Burns nyingi nnyo. Oyinza okuba ng'oli mu ddwaliro leero ngo surgery yo erina okubeerawo, but you will make an appointment and even spend a year nga tebakukozeeko if you don't have the money. Naye nga ya acid kubanga gye bakoma okukolako ne effect. Jjukira ono muti sikyakugambye, acid yeesigala esima omubiri. Actually olaba wano bankolawo emirundi 3. Kubanga baali basala wano ne bateekawo ne biddamu ne bibbomoka. Kubanga kati ezeemu n'esima. Ne basala ne bateekako n'eddamu. Ne biddamu ne biyiika. Ate kusala bakusanyaza mu theater. Naye wano kukunaaza kukola biki byonna obuwulira. Jjukira, we have an acid survivor. Yasigaza wano akantu nga kakaze bulungi. Kati we were there with her 3 years, 4 years, 5 years. Naye ng'agamba omutwe gunnuma. Olumu nze ne Lynette ne tumugamba naye leka tugende ekiruddu tulabe. Bagenda okuggyawo kino ekyokungulu nga munda muli ekiwundu. Era baddamu ne bamu admitting after all those years. Baddamu ne batandika kumujjanjaba. So omuntu asobola okuba nga tawonye wadde tumulaba nti kungulu awonye. Ate acid yasigala asima munda. But omuntu n'ayitamu obwo obulumi, ayina trauma, tafunye justice. Ku kyalo bamuboora. Everyone is looking at you. Nze sobola kuyita abantu ne batantunuulira. Tekisoboka. But because of what? Because of the scar. Buli omu akwebuuzaako. Waliwo lwe twali tulina training y'abano nga tuli mu kuba training engato. Baali bangiko. Kati ne tugenda ku luguudo tubafunire taxi bakole ki? Bagende baali nga 10. Kati bwe bayingira taxi mwalimu omukyala. Ne yeekanga n'akola bw'ati. Taxi n'agifuluma. N'agamba wangi twala abo. Because tasobola kutuula n'abantu abali. We have people who are worse. We have people nga kino kyavaako amaaso gali bweru. Tatemya.
we have these people engalo nga tezikwata nga yena Yes. yagongobala. We have these people nga eminwa gyavaako nga giringa amaaso gaavaamu nga literally omuntu alinga eyakutta. Ng'alinga eyakutta. We have a survivor musajja yali mu ddwaliro n'agenda okusituka bw'ati okugenda okufuka eriiso ne liggwawo ng'aliraba. These people have gone through a lot, but the government still ignores. Like nothing is happening. Gundi kubanga kati waliwo acid ne bamuyikuyiira nga bulaabwe muli physically wabawo change kikosezza kitya like mu families wali abantu nga families zaabwe zabaleka nawo bwe ziba marriages zasigalawo. There are many Madam Makula nga family yo tekyayagala kulabako. Waliwo omuwala yali ekisolo mu Bwindi Forest. Nze nali manyi nti eyo acid tenaba nakutuukayo. Mutwa bano bangu accessible 13 ofuna okaliita. Bana abe bayita abatwa. Ndowooza obamanyi. Yes. Twali awo omuntu yalaba ku page yaffe n'atukubira n'agambye no waliyo omuntu ali mu kufa bamuyiira acid. Tayina amulabirira. Ne tunoonya emmotoka n'emuleeta emulago nga tayina wa family n'ogu nga bonna baamulekawo. Bamuleka waafe. Ne tumuleeta eyo ekiruddu ne tumulabirira ne tumala ne tumutwala. Ne tumuzaayo. We try to get for her a shelter. Kagira ng'abeeramu. But marriages have broken because of the way that people look. Because people always look at the outside. Yes. Ndaba omuwala omuto gwe bayiiridde acid obulamu bwe nga bukyuse. Nga bukyuse. Ani ajja kuwasa gwe bonoonye passport ng'owa boda bwe yagamba. You know? Because naturally, si kugamba nti yasobya, because naturally ladies, your face is almost everything. Ne bw'ozuukuka ku makya oyinza buli muntu kyasookerako. At least you wash your face. Ne bw'oba toyagala kunaaba. At least you wash your face. You even check on it. N'olaba bupimpo kamu kokka ne owulira nga toyagala kutambula. But people do these things and get away with it because there is no law, because tewali anaabagambako. And most of these things ekirala kye mbadde njagala okugamba. Most of these things bibeera mu families. Family yennyini neevaako obuzibu. Families. Ono mukwano gwange, ono bba wange, ono ki. Kati ne baagala banaayogera ki nga tusibisiza gundi. Banaayogera ki ng'osibisiza sisita wo. Banaayogera ki ng'osibisiza muganda wo. You get? Ne babirekeraawo. Naye jjukira omuntu bwe baba bakuboora gwakiraba. Pain yonna yiyo. Pain yonna yiyo. Nze oyinza okumboora n'olowooza sikiraba naye mba nkiraba ntombodde. Okitegeera. I remember I went to do an interview at a certain TV station. I did mass communication at campus. But after this I went to do an interview. Ne batusunsulamu. We were remaining like 40 and they needed 10. Bw'oba okola interview in most cases oba weewulira nga naawe woofiitinga oba omanyi wakisomo okimanyi naawe olaba osobola wakisomo okimanyi. When we reach we bakola like one-on-one, omusajja yambuza, how are you confident enough to stand in front of the camera with that scar? Era interview nagigwirawo kubanga natulika butulisi n'enkaaba. Yennyini amaze okuputinga down. I just cried and moved out. I could not do much. So ne mu mirimu waliyo okusosola. Baliwo okusosola. Tosobola kuzuukuka ng'oli acid survivor n'okola hotel y'emmere, like a restaurant. What? Kebe kutunda juice. Tojjamu kamu. Tojjamu. Ani anaamugula? Oli ne bweba mukwano gwo nnyo n'amugula oli amubuuza era olaba kunywa. We had a lady, she had a restaurant. Naye yali alina okugireka. Buli atuukawo n'alaba nga bamwenyenyala.
So if the government would put some facilities, I always admire India. Acid yagirayo nnyo naye the government came in with the laws ne bakorawo bayinawo like cafes. There is a famous cafe, it is called Shiro's. Ekoramu only acid survivors only, and they are the ones who are private sector ebamya emirimu government ne batirawo kye basobola at least government ne baterawo kye basobola okukola. But abantu bakuboole ne government naye egenda eri esirike. It doesn't count. Mukyala Mutesi, biki by'ogamba nti okuva lwe banjira acid bino mu bulamu byange tebikyalabika, byafa kumpi, literally byafa? Bingi nnyo. Kubanga banjira acid nalina omwana omu era gwe nakomako saddamu kuzaala. Ate omwami era saddamu. Kubanga omwami wange oyo gwe nali nzaddemu omwana twali tumaze okwawukana. Saddamu. Kati nga teryaggaanye ng'obanga gw'owulira nti tosobola kuddamu kufumbirwa? Okufumbirwa tekyandibadde kibi. Naye omusajja anaakugumikiriza onoomufuna otya naawe gw'oyagala, era bw'onoobanga ogenze okkiriza kufumbirwa nga Mukama amukuwadde, olw'oluusi ajja kufuna mu acid survivor banne. Ate ekitali kyangu naawe ky'oba toyagala. And those who have gotten abafunye n'afuna ng'amuwasa bababonyaabonyeza kubanga baba balowooza babayamba buyambi. Olina omweguya kuyamba okubeera naawe obeeramu eyo embeera. Acid azza nnyo 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 emabega kubanga ne bwe ba bizinensi ng'eyo ng'ogikoze abantu balina engeri gye bakutunuulira, oli najja n'akwekanga ne bwe banga si ya byakulya. Kwegamba era tosobola kubeera kyekimu. Okubeera mu bantu si kyangu. Si kyangu. Oli najja n'akwekanga oba oluusi olina kyokola oli n'akutunuulira nnyo. Kati naawe ate olumu oli n'akubuuza wabaaki. Kwega ate ng'okoowa okunnyonnyola tosobola kunnyonnyola buli omu. Olina obbanyonnyola. Ate yali musajja si yanjisa acid. Ebyange byali bwe biti ate obinnyonnyola. Obeere ng'obinnyonnyola. Kati atakubuuzizza oli n'ayogera omukazi oyo olaba alina omutima omubi, olaba bamukola bw'atyo naye nga butuufu akikutaddeko buteesi. Kwega acid yakuteekako ebibi bingi gwe by'otakola naye olina abikusuubiriza nti obikola. Endowooza kyava bamuyira n'acid anti omulaba bw'ayogera, omulaba bw'atunula. Olaba akoze bw'ati, mukazi alina omutima mubi oyo. Kyova olaba bamwokya acid si mulungi n'akamu naye nga mu butuufu omuntu akusemberedde y'aba akutegeera. All the time. Ne bw'onyiza omuntu agamba kirabika ekyo tekyakumala. Naawe nakola bizinensi najja nankumbi naye naakapangisa emyezi 3. Buli musajja anava n'agamba era oyo musaasidde emyezi gye 3 bwe ginaggwako ng'agenda kati ani ayinza okugulaku oyo. Kati nze saakiwulirirawo naye mba ndi awo oli nga gy'agamba omanyi nti gundi oli omusajja yayogera bw'ati ne bw'ati naffe tujja kuwagira bambi kubanga oli muntu mulungi. Ababireeta nga mubiwulidde ate nammwe oba kati bakolere ki? Ate kirungi bw'aba bikugamba okumanya gw'otalina kubanga kimenya ekintu kyonna kyonna ng'olaba tekigenda zimba muntu. Nze ndowooza omuntu oba olina okisigaza. Nga abantu abamu ndowooza asooka n'akutunuulira kale akulumirirwa n'akusanga nga takufunyeeyo mu buzibu. So ye najja n'akweka munaye twali tumanyi oli bw'oti naye oli muntu mulungi. Kati ate ekyo kyo nawe ogamba n'okirekera awo. Eky'omwana kyo kikulu okuba nti olina omu. Kinnuma sirina kyakkola. Bintu ki ebirala ebikoseddwa mu bulamu bwo? Ebintu ebinkosezza mu bulamu bwange banjira acid nze nali ndabirira maama wange. Ekintu ekyo kyampisa bubi kubanga taata waffe yafa nga tuli bato. Ebiseera ebyo nga nze ndabirira maama wange mu buli mbeera mu buli ngeri ewaka. Kati ne mbaawo we nakoma ng'ate ye alina okundabirira mu biseera ebyo. So ne mbeerawo bwe nawona mbeerawo bw'etyo nga ndabirirwa nga bwe kisoboka. Gwe yali asobola okwerabirira. Yali asobola okwerabirira
kyanuma nnyo okuba n'omwana wange nga sobola mutuusaako yeetaaga bizinensi sikyasobola kukola eri bizinensi gye njagala nsitokola obeera awo kale byankosa nnyo byanziza nnyo emabega. Emikwano emikwano kati Mukama yatuwa mipya be bano baganda baffe b'ogamba nti bano bannantegeera abakutegeera kubanga kati bali be twalina nga tukyali mu kala zaffe mu beautiful yaffe gye twalina mpete zaffe ze twalina abo bo tokyamanyi kuba ne bwakusanga wakuyitako takumanyi naawe osirika nogamba ate nannyonnyolako paka ddi yamanya gundi yafuna obuzibu ekyo n'okireka awo teri muntu asobola kukuyamba taliiyo nti ono mukwano gwange oba twabeera ffenna oba nali muyambi buli omu abeera mu kusalira musa kirabe kibeera gindi ekiwuliza batandika nakukuteekako amannya ki asidi bannange ofunye erinnya okwesiga abantu okyabeesiga ate munaye nkubuulire bintu bizibu Katonda ba yakuwa omutima era omaliriza abantu b'oli nabo kubanga tosobola kubeera wekka buli omu n'akola byakoze naye nogamba Mukama yamanyi kubanga ne luli Mukama bw'aba yamponya wano kuba tosobola kubeera mu nsi wekka era omaliriza era abantu bennyini obasembeza nga muli omuntu omu. Madamu Rina bantu b'obeera nabo biki by'ogamba nti ebyabatuuka okuva asidi lwe baamufuna we babayira asidi obulamu bwabwe nga byakosebwa ng'omuntu atulaba alina omumanya nti kino bw'aba nga atulaba ye mubi alina omumanya nti buli lw'oyira omuntu asidi kino oba okikoze. The fear that you put in a person omuntu tasobola kusigala nga kyekimu kati nze tosobola kuntambulira emabega okumala 30 seconds mba nayimiridde dda nakulese oyitewo because ekyo kyangendamu like omuntu yenna aba ayagala I don't know who is going to harm me at what minute. Kati n'abalala ndowooza bwe batyo you live in this forever fear nga abantu obalaba bulabi naye you're like who is next to harm me kubanga tomanya kubanga n'oli eyakuhaminga wali tokirowoozangako nti agenda kukola ki tomanga yamaani kuhaminga. Another thing ngono bwakugambye these people's lives change a lot. In life you plan. Obeerawo madamu Makula n'ogamba at least next year njagala kubeera nga nina kino because I'm doing this. Bwe mbeera ne ka restaurant nsavinga bweziti njagala kubeera nga next year zino ze nsavinga nze nzikola mu bwezi. Naye omuntu bw'ajja n'akuyira asidi n'omala emyaka 2 mu ddwaliro. It seems you have to start afresh. Sure. And where are you starting from? When people have rejected you, when you're living in that fear nti neyali eyakuyira tomanyi waali oluusi tomanyi oba najja n'akumaliriza. Because we've had those cases nga bakututte mu ddwaliro omuntu ajja ng'ayagala kumaliriza ajjewo n'obujulizi at least awoze n'omufu. Ate era ekitasoboka kubanga olaba omulamu kizibu. And these people live in terrible fear. Ekyokubiri nze Rina unless it is the grace of God tosobola kusigala ng'oli kyekimu. You were once without a scar, now you have a scar. Mpozi nga kisa kya Katonda kyokka kye kisobola okumala. No standing out in the crowd, but you will forever hide your face. You will forever bw'omitinga omuntu gw'omanyi eyali akumanyi n'otunula eri because you don't want to explain. Ayagala kutandika kwenyonyerako kino kyabawo n'okuba ne kino kyagikola bwe kiti. Ekirala nga bwe nkugambye ekyokubaboora mu byalo bye baali babeeramu abamu batya okudda ku kyalo n'asenguka n'adda awalala. Abantu gye batamumanyi gy'anatandika life empya. Jjukira waliwo ebyalese eno byafiiriddwa ebingi. N'agenda eyo n'atandika life empya. Ekyokuna nga ono bwakugambye with ladies it is hard to get a partner
if you did have. Ate nga ne gw'obadde naye asobola okugenda. Ne gw'obadde naye asobola kugenda. Ne gw'ofunye alowooza kuyambye buyambi. Katukomewo tovaawo. Tulina okuyiga okubeera grateful to God. Oba ocomplaininga nti toyina ngato nga waliwo ali mu ddwaliro amagulu bagatemyeko, ocomplaininga toyina mmere at least you have shelter, ocomplaininga nti okooye ebizibu oyina amabanja, waliwo ali mu ddwaliro nga ye ayagala bulamu bwokka. And for the ladies, n'omulaba nga abuliddwa emirembe, toyagala genda mu office, toyagala genda ku church, n'omubuuza why I got a pimple. You don't know what it means. Okeera ne bakuyira acid, face yo n'ekyuka, omubiri ne gukyusa, naye ebiri physical effect ndowooza yes ekosa, naye ndaba trauma eno omuntu gy'abeera naye obulamu bwe kumpi bwonna. Oyogedde ku fear nti otya abantu bonna bano abakubuuza abakutunuulira yes bakola bulala, naye ne bano bw'osanga tokyamanyi ani agenda okukulumya ani atagenda kukulumya. Obadde oyogera ku bintu abantu bye bayitamu. Yes. You live in that fear. Omuntu okubanga oliawo because nga bwe nkugambye eyakuhamenga in the first place wali tolukirowoozaako. Ate akyaliyo akyatambula. Tomanyi oba akyayagala nakuhamenga. So you live in that kind of fear. Yes. And you end up becoming a loner. Ogamba kanesigalira eno. Munange kanesigalira eno. And the more you keep telling it to yourself, the more your life will become a mess. Ojja kutuuka time nga tokyefaako. Nova mu bantu. Ojja kutuuka time nga all the time weekubagiza. When we are with these people, that is what we always tell them. Lekera okwekubagiza. Lineeta okulekerawo okwekavaringa okutu. I used to joke about it with her. Nga mugamba gwayina akatwa akamu ate naye ko toyagala karaga. Nga nanga ngamba gwakasoko kalaba hafu ate nawe okakweka. Like, but it helped us. We would make fun out of it, but it helped us to come out. Nze we twali tugenda okutandika Hokram. Jukira nasooka neneekweka. But when I met these people, naraba abali worse than me. There is one gentleman who met Muhammad. Muhammad. Face it was disfigured yonna. Kati when I went back home, I was like, God, thank you. At least nsobola okulaba. It is yes liraba halfway, but nsobola okulaba. My hands can't touch. I can still speak. At least I can make a difference. Notandika obuweereza. Obuweereza buno obutandika otya? Bwe tutyo bwe twabutandika obuweereza nga tetuyinana twali tetumanyi nti tulina mu kuweereza, but we would just go to hospital to see these people. Because omanyi kye bayitamu. We would just go nga nkubira line toyinamu meka. Leka tugende mu ddwaliro. Nina mmere 3 leka tugende tubagulira amagi at least. Nga tugenda mu ddwaliro. Ne tubalabako. Ne twogera nabo. You see this and that. Obeere nga mulya bino. Bw'oba obifunye, nywa amata. Lya mukene, because those are the things that build up the skin. Yes, they need treatment, but they need these things that build up the skin. Amata, amagi, ebijanjaalo. Mu bujjanjabi gye tunayita medical care. Mu Uganda mulimu ekimala. Ku muntu wa acid. Tekiriimu. Nga bwe tulaba HIV ke campaign ndowooza esinga wano okubanga eddagala teriggwawo. Vaccines, HIV campaigns, HIV runs for HIV, this for HIV, this for HIV. Tetunawulira za acid. Teziriiyo ezimala.
We want to thank Chirudu Hospital because they've really tried. They've tried. They've tried. Mm. We thank Chirudu Hospital. But obujanjabi tebumala. Batwala omuntu wa acid mu theatre. Mm. Ne bakutuma genda oleete kino, genda oleete kino, genda oleete kino, olina okugenda ku pharmacy. Oleete byonna bye weetaaga okolebwako. Oleete ebyeweetaaga ebitaliiwo. And tosobola kuleka omulwadde wo n'agira nga tabiyina. You have to look for all the means to get them. Kati kye tusaba gavumenti batuteerewo at least okay bibaddewo. First of all, bakugire engeri acid gyatuuka mu mikono gy'abantu. Baregulating. Gundi ayina license. Distribution yeno. Awandiise at least bateekeko kale bw'ogenda okugula acid. Bateekeko ekitabo ebintu ebiri simple. Gundi aguze acid. Enkeera bwe tunawulira nti erungu gya bayiiridde omuntu acid. Kyangu okutracinga. Oli asobola okuvaayo naga waliwo omukyala yabadde ali bwati ne bwati yaguze wano acid. Ndaga muntu ye mwafunye photocopy. Ne mugisigaza. Agenda acid kumukozesa. Kyamutwala mu battery, amutwala mu laboratory, amutwala wa. Omanyi mu Uganda ekintu ekyewunyisa waliwo eddagala erimu medicine nti bw'ogenda mu pharmacy bakusaba ID ligulibwa basawo bokka. Tebasobola ddiwa buli omu. Tebasobola kuliwa buli omu. Kati kye baba bakola. Olina okuba ne ID y'obusawo, olina okuba ne bbaluwa nti oba ddwaliro lye ligiwandiise nti ddala lino eddagala ligenda kukozesebwa kino na kino. Kati if they would do that, then it would help. Secondly, the law. Let them work upon the law. Acid ebeere n'etteeka. Mwe munaagenderera mwe the regulation, regulate it, mwe munaagenderera mwe the penalties, so that these people also get justice. Ekyokusatu, I would like to thank you, Madam Makula. Otubeereddewo. Actually, there's a time I thought nti but when I esimu yo, I was like, God, you're great. Webale otubeererawo. Amen. Thank you so much, and thank you for having that good heart. We thank God. I think that is why God keeps on blessing you. Amen. Because of the good heart that you have. Amen. Please keep on. Amen. That is why I'm asking all the women out there and all the NGOs to come out and help. The way you help. Media, please. The media. Let us take this gospel everywhere. The awareness. Acid is, people are still using acid as a weapon. People are still using acid as a big weapon. Let's copy what Madam Makula is doing. Teri amanyi we kiyinza mutuukako kubanga tomanyi mutesita alina kye yakola. Bamuyira buyizi. So nawe osobola okuba ng'olina eyo omuntu mulabewo naye tomumanyi. Oba batumye twagala ogenda oyiira omuntu ayambadde olugoye lwa black and white ali wano wewati. Nekisanga coincidence ng'oli mu black and white. It can happen as a coincidence. Nga batumye bayiira oli ate ne bayiira mu ggwe. Kituufu. That is why I'm asking everybody to come out. Please. Ekisooka. Bw'osanga ba acid survivors temubaboola. Ekyokubiri. If you can help. Please help. Please help. Bw'oba osobola okuyamba, bw'oba osobola okumuwa omulimu ng'ayina emikono. These people have their minds are still functioning. Basobola okukola. If you can, please give them where to work. Basobola okukola. Oli alina kukyebuuza singa bakikoze nze oba mwana wange nga bamuyisanga bw'oyisa omulala. Wandiwulidde otya? Kubanga kati if we were all, if like we got 10 people who are like you, who call upon us and put us in the media, who, if they have something, they call us and give it to the survivors, then maybe they would have a better place to live in. I'm calling upon all the organizations out there to come out.
ne bw'oba tosobola kubanga olina ky'omuyambisa, at least say a word of encouragement to them. Yes. Tell them that they are still human beings. Tell them that they still look good. It helps a lot. You don't know the impact it creates. But it creates a big impact in someone's life. Mukyala ino ina ekitongole ekyo at least nali ndabyeko ku bantu bemulabirira ne bemugenda okuyamba nga just nobasanga eno omuzane we nga ayina kafunyeeyo omuntu atulaba nsaba omubulire nti if you can donate this and this to the organization netusobola oyamba abantu bintu kyebyo byogamba nti bino tubyetaaga. Ebintu bye twetaaga tutera okugenda mu ddwaliro weekly. We go to the hospital weekly to visit these people. But nga bwe nkugambye tuyina nutritious foods ze tuyina okubatwalira. Mulimu amagi, mulimu amata, mulimu we have to give them sugar because they need a lot of sugar in their bodies. We have to make sure we take for them the things to use in the hospital, soap, even the medical supplies, because they are not enough in the hospital, like especially like Vaseline gauze, because that is what they use on the and it is rare in the hospital. Then there are some survivors who come to the hospital nga tebayina nangoye. All these survivors who have left the hospital but they are even homeless. Bwoba oyinayo engoye zo takyasobola okwambala, give them, please. Donate. Donate anything that you have. Because when you give me this glass of water, you don't really know how thirsty I was. You don't know the life you've put in my body. And God will bless you for that. Amen. Makula's show, nango mulanga njagala mugatteko. Abasinga you know how to get me. Naye ndasa mukyarena abawe namba ye. Abasobola okunfuna. Ensonga ekyo onoonyeza kintu ekyo. Onoonya ng'ogamba nti ekindeese kuyamba acid survivors. Si birala. Counseling biki kati ku luno tuli campaign eyo. Kyonna ky'osobola Katonda atublessinze. Byonna byatuwadde ebisinga si byaffe. Bw'aba kuwadde waliwo ekyo kasita olabanga ekikopo kyo kitandise overflowing kitegeeza byonna ebyo ebiyiika si bibyo. Naye okuyamba kwa Bwakatonda they need love, eyo love tugibawe. Buli muntu wosanga omuntu alina kyayitamu tobeera ate kizibu nawe kyakubiri. Tubeere nga tuyamba, we give love. Naye n'ebintu abantu bye beetaaga nkusaba kyonna ky'olina. You can come to SALT, osobola okunsanga ku House of Prayer Ministries. Nze service webewedde mbeerawo obudde bwange awo n'ogamba nze nina kino. Then ngenda kusaba Madam Rena nga tetunagenda wala osooka ompeera abantu ennamba gye basobola okufunirako. You can get us on 0778 08 32 19. 0778 08 32 19. Or you can also go to our Facebook page, put in Hokram, HOCRAM. You will see whatever we've been doing, and then you can also pass there through our Facebook page to give you help. Mukyala Mutesi, bintu ki by'ogamba kati kubanga gwaliwo okiikiridde bonna naye kati individual nga ggwe omuntu biki by'ogamba nze omuntu bwampa kino na kino na kino obulamu bwange abazzeemu butandika? Basurvivor ekizibu kye tuyina abasinga emirimu gye batawaanya. Kapito ayinza okuba alina ekyakola naye nga kapito ki tayina nga baagala okubapushinga. Kubanga abamu batrainingibwa, abamu kutunga byalani, abalala kukola nga tabamuki, naye ng'oluusi kapito tayina. Maybe to add on that, yes. We recently were running a program nga tuba traininga mu okuyiga ebyalani, tailoring.
naye gwe tuyigiriza jjukira tuba tulina okumukola ki okumu empoweringa tumuwe ekyalaani atandikirawo. Actually luno olugoye Mutesi lwayambadde yalwetungidde. Business better business. Twamutraininga but we had to do what? Okumufunira ekyalaani. But we've only so far given like I think there are 9. So wetufuna, that is when we train. Jukira tulina okusasula namutraininga ate ne tumufunira ne material eyokutrainingirako then ne tumufunira ekyalaani. So that is the project that we've been running now. Abatuwa ebyalaani nabe tubirinze biba mu ssente mmeka? Nze wendi nja bikuŋŋaanya ate abantu ba Soul TV mbamanyi bagabi. Yes. So they can reach you in whatever way you can help. Then ekirala kye sisobola kwerabira. Kugamba abantu nti first aid ya acid. Buli w'olisanga omuntu nga bamuyiridde acid. Bw'oba osobola muyira amazzi. As much water as you can. Tomutuuza mu bbaafu. Tomutuuza mu bbaafu. Running water. Mpaka. Actually ne bw'omutuuza mu mmotoka ng'omutwala mu ddwaliro. Muyira amazzi. Beera ng'omuyira amazzi mpaka ng'omutuusiza mu ddwaliro. The impact will be there but it will not be the same like omuntu gwe batayiridde amazzi. First aid kyendala. Water. Tanywa. Teri kirala. N'okunywa. Actually bw'obeera mu ddwaliro still bagamba obeere ng'okola ki? Onywa nnyo. But first aid ya acid. Kuyiira omuntu amazzi mumujeme engoye ez'abadde ayambadde then mumuyiira amazzi. So ogambye nti mwatandise okuba nga mulina project gye mwagala okuba since baboolebwa okufuna emirimu. Mwagala kutandika kubanga mwe mubatendeka bakole ebyabwe. We first trained a group in making shoes, handcraft shoes. Wow. Eyo project negwa but still the market was so ish. Nga tebasobola okufuna market. So kati twagenze ku kintu ky'ebyalaani. At least ne bw'aba tasobola kutambula tumuteere ekyalaani waasula abeera at least ng'asobola okutunga obugoye. Kubanga ekyalaani omuntu agula olugoye tayinza kugamba nti oyo aluntungidde. Then bano abatalaba tumakinga sure ngu at least tutraininga omuntu mu famire ye. Gwagamba nti ono yambeereddewo yasobola okunyamba. Ne tutraininga oyo then ne tumuwa ekyalaani. At least n'asobola okubeezaawo famire. Because emirimu tebagifuna. Omuntu ayinza okutakuboola mbu okumutungira olugoye. It is very hard. At least omala olutunga n'alutwala n'alooza. But ebintu ng'emmere tebaagala babikole ebintu nga ki. Kati that is why we thought of ebyalaani. N'ekirala kyensaba kale gavumenti bayesinza kukowagisaba. Effeeyo nnyo ku kintu kya acid etuyambe naffe abayiiribbwa ffe tukuze naye ate abaana baffe nabo bazadde gavumenti abakulembeze baffe nabo balina abaana ate kireme kutuuka ku baana baabwe bazadde balyoke balowooza okikolako. Gavumenti etuyambe ku nsonga eyo ffe wadde tukiyiseemu ate twagala abaana bakiyitemu abana abakyali abato. Kyensaba gavumenti etuyambe nnyo mu nsonga eyo. Nsaba twogereko ku poliisi. Poliisi sirina bigambo byayo. Poliisi sirina bigambo byayo. Twabavaako bakola bye baagala. Because omuntu tasobola kukuba essimu nti banjiiridde acid. N'osooka n'omubuuza ebibuuzo nga 10 nga tonaba kutuuka ku siini. Acid ali mu kusima omubiri. Oli mu kubuuza omuntu ani akuyiiridde? Bakuyiiridde gwa. Leeta ez'amafuta. Ez'amafuta. Saagala byogera. But we are living in a world where a person to help you, you have to give him something. That is what omuntu ono bw'abeera mu ddwaliro gwe bayidde acid. Police following up investigating. If they would, acid survivors would get justice. Because we were so good. If they did, acid survivors would get justice. Kubanga we basookera.
omuntu bwe bamala okuyimuyira acid kyasooka okulowoozaako kangende ku poliisi reporting the case. But if gwe basookeddeko cannot follow up, who will follow up? Be balina okufollowinga up ne bagenda no mu ddwaliro at least ono omuntu ne bamuggyako statements endala ng'ali mu ddwaliro ne bafollowing up the case ne bamubuuza okyali mu ddwaliro oyina amaanyi osobola okujja ku poliisi omuntu twamukute you get oyina amaanyi osobola kujja ku poliisi n'olaba oba yoono but they don't bakulinda omaleyo emyaka jeegi oba gumu oba emyezi 6 olyoke okomewo ozuukuse omusango otuuke bakugambe fayiru zaabula nga bwe bagamba Mutesa. Famire yo yakosebwa etya? Famire yange yakosebwa nnyo kuba n'essaawa eno obudde buno butuliko era famire yange teri kyekimu. Kuba mama wange atuuse n'afa mu covid nga ndi mweno embeera naye nga sikyasobola mulabirira nga bwe nali mulabirira luli. So ekintu kino acid akuleetera nnyo okunyooma. Buli muntu n'oli bw'asanga ng'olina akantu ayagala akakuggyeko akakutwaleko kubanga oba balaba nga ffe batakyategeera. Sikitegeera kubanga oli agenda ayagala akubbe ng'olaba n'akantu kakakuggyeko akatwale nga tunyoomebwa. Kitukola bubi. Ekyacid kiri serious. Nsaba Madam Rina ensonga ya lwaki bayira abantu acid tugiddemukko kubanga twabadde tugiyitako mu ddakiika 2. Wayogedde ku nsonga ya politics. Tuyingira 2026 ng'abantu oli ayagala onave mu ofiisi ayingire mu ofiisi ono nga ya campaigningira ono acampaigningira ono. How serious is it in Uganda? It is so serious. It is so serious. Actually, people should be careful. Nga bwe nkugambye omuntu bw'akuyirira acid aba akukomeza. Tutambule misana. Era tutambule misana. Naye, I've given you an example of Amos. Amos was going to testify in the land probe, the bamugemerirwe land probe. The day before, ne bamuyira acid ng'ayingira nyumba ye. He's seated at home right now, he doesn't see. He was a counselor in politics. He was doing his thing. Naye nga lwa agamba ogenda otya okunumiriza ku by'ettaka. Ogenda okulumiriza otya ku by'ettaka. And because maybe he had something that was vital. Because tebasobola kuyira acid bwe nga tolina mazima gonna boleta. Mazima gogenda okwogera. So the politicians out there, let them not take it for granted. Let them not take it for granted. Because it is acid is by the way, people take it as a by the way, but it is there. Madam Makula can testify ye yabarabako abantu bebayiridde acid. You've seen it. You've seen it. And someone who has not seen it alowooza tebiriyo. Kyebayita depression esobola omumanya wekiva. So we are going into these elections. People might not use guns because there are few Ugandans who have guns. People might not use some other weapons. Abantu tebakyaloga ebyokuloga babivaako abalala beerimbika mu bulokole nti balokole kumbi, you know. Nga kyasobola okukozesa acid kugula omuntu n'amuwa emitwalo 3 n'amaliriza obulamu bwo. N'obulamu bwaffe obalugye tuli mu business kubanga bw'aba mutesinga yali naye mu dduuka gwakola naye yamuyira ate ono kompititawo nga mukola business ng'oyingi ofuna bakasitoma bangi katale ng'ate liita bagenda gitunda 3,000 oba 5,000. Naye Madamu Makulu okimanyi nti waliwo omuntu ayinza okutunuulira bw'ati just n'akukyawa bukyawe nga tolina nakyo omukoledde. Nze nkimanyi. Otuse ku muntu mukyawa. Just n'akukyawa bukyawe nga tolina kye wali omukoledde nga tomuvuma n'akulaba n'akukyawa. Emizimu nga gimutawaanya. You know? Enkeera n'agenda wali n'agula ekikopo kya acid nakyo omuntu n'agamba njagala ogiyiira oli. Mu mutima omubi gw'abayina. Mu mutima omubi gw'abayina. And people will meet you and think you did something bad. Abantu abalamu tebalina business. Naye tuno oyo alina business yaani oyo. Tapa bwafaanana. Kati kino ne gufuuka musango. Bw'oba olinawo ka business kolako ng'okatambuza. Mwagafunira abakazi abanyinya tebalina business naye n'otunuulira oyo. Omukazi muzibu. Tenda nakumaza kyamuyisa acid. Kwegamba buli kimu kyetooloolera ku acid oyo.
Wow, obudde budduse nnyo naye kyenjagala okukola okwebaza okusookera ddala ekyokubiri nkusaba Katonda ku blessing otublessinge tusobole okuba nga tuyamba abantu abamu tomanyi na kumanya gyali naye ye Mukama abamanyi gyali n'omukisa gwoba ogufunye tusobole okuyamba ffe tugenda sigala nga tukyogerako tujja funa programs endala mujja kuba mulaba abantu abalala okubanga ababadde tebamanyi abamu maybe mu government badde temumanyi kigenda mu maaso naye kimanyi it's a chemical weapon kati abantu gye bakozesa nga bw'olaba ebijambiya abantu baakera ne batandika ebijambiya mpola mpola awo acid naye najja naye ne tukitwala kiyinza okuba kiri light naye ekintu kyonna ekijja okutwala obulamu bw'omuntu kirina okuba nga tukiteekako nnyo amaaso n'essira and for the lawmakers ensi yonna erimu abantu ng'emitima giriwo egityo tosobola manya kyalowooza amateeka ge gasobola otuyambako okufuga waakiri abantu we bandigambye bafa 100 omwoyo omu asobola ottaasibwa oba 99 basobola okutaasibwa oli osanga nno n'ekimu kisobola okuba nga kitaasibwa. Well, today tubadde ne mukyala Mutesi ne mukyala Rena acid survivors. We thank the Lord. Era nga nawe otulaba oyinza okuba oli omukyalo nga you are a survivor. Ekigambo ekyo kyokka survivor kikumala okubanga kikuweesa obujulizi naye ekisingira ddala God has a purpose. Ekyo kyennyini asobola okikozesa. He gives beautiful ashes. Ekyolaba ng'ekibi kyagenda ate okukozesa okubanga akublessinga ate n'okublessinga abantu be n'okwedifyinga the body of Christ. Era saagala Sitaani ayogere naawe ng'akugamba nti kati obulamu bwo bwaggwayo. Omuntu yenna obulamu bwo bwaggwayo ali mu ntaana ali kungulu ne bw'oba amagulu gonna gaagenda n'emikono nga gyagenda you still have a purpose. God bless you till next time. On the next episode, Grand eziri mu bwongo eziyambako mu bisogumunda kati njogera kugwa abakyala bw'oba teweegase n'abaana ekaaba etya nsonga ogenda okulaba eyagendangamu ennaku 3 otandise okugendamu ennaku nnyingi gw'amaanyi nnyo oluusi gufuuse gwa bitole oluusi ne gubula oluusi n'otagendamu oluusi ne buba butini kwegamba irregularities zitandika kubaawo otandika okubeera nga structure ye egenda ekyuka